olunaku lwejjo nadde ku mutimbagano nendaba Pastor Budingo ono yalemerera okuzimba Pentagon. Asuubiza buli lunaku naga nti abasiraamu njagala munsomereyo ayo hadisi nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atayirirwa Budingo nkwise emirundi ngena nga tetunnategeera ni yakuba masasi mwaka guwedde nga tonnawa accountability ya Pentagon myaka 10 n'omusobyo nga tetunnategeera ni yatta Richard. Toddamu kwogera ku nsonga za kutayirira kwa Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omanyi mmwe mugenda ne mutiitiira mu kaseera akazibu mmwe basiraamu mmwe abantu we batowe batandika ne bajoronga Nabbi ne bajoronga ne Allah. Yali atuuliddeko nga twogera kutunda soda w'omukisa. Yali amulabyeko mu muzikiti gwonna nga tumutunda soda w'omukisa. Ye bwe yamutunze emitwalo 5 ani yamugambyeko. Budingo twagala kumugamba insha Allah. Taddayo n'olunaku n'olumu ayiye ndigaze biidhnillah atetenkanye butya bwazibuzabuza ku Pentagoni n'ebifaanaganako bwe biti abaguze soda ensonga za Nabbi sallallahu alaihi wasallam azeebalame. Tetwagala lunaku na lumu lwonna addeyo bino mbimugamba. Manyimu abasiraamu mutiitiira mu kaseera akazibu. Tetwagala lunaku na lumu lwonna Budingo n'obwa Budingo bwe nam kuba ensi yonna ekimanyi nti abadde mufere kuva mabega abadde mufere. Budingo yavaawa kaleerwe wano mwabakuzeeko mu myaka mujjukira nga bazannya chanisi ani akalengedde gye yava mu ani akalengedde. Olwaleero musumba era alabikirwa n'Omukama n'amutegeeza ensonga z'alina otegeeza endiga ffe tetumuyingiriranko mu ddiiru ye ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamuyingiriranga ensonga za umma n'obusiraamu okutwaliza wamu azeesonyiwe. Era musuubiza ti insha Allah nga bw'atagabanga accountability ku masasi nga bw'atatubuulira ani yatta musimanga mukulu wa kanisa WSFC nga bw'atatubuulira ku byonna byazaakola kutunda soda n'ebifaanaganako bwe bityo. Omanyi Budingo yagenda na walampa yamanyira kuwalampa Nuupu na Kyagulanyi His Excellency n'asirika n'amuleka. Amanyi n'abasiraamu bw'anaatandika 2025 tugenda kumuleka. Wallahi nkulayirira nja kukuba misana kiro kawungezi mutuntu nkukererengako insha Allah okutuuka lw'onaaterera mu layini biidhnillahi tabaraka taala. Tatuyita bakuzanyirazanyirako. Nuupu yamulemye kati atandise basiraamu akasanke kakulemye okukongola kati osaba nganga. Siraamu nganga wallahi tujja kwagula nze nkubuulira. Ebyo ebigambo mbiraba mu ate abasiraamu ne muteekako likes ne muwana mukyoyo muwana muki Budingo. Mutulage Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola swalangi manyi naye ekyannemesa nti Muhammad yali wanga akomolebwa fe Yesu wuno yabatezibwa. Leta bwino sebo yakomola Muhammad teyabula nze olaba siti ampiso yokka amba babanga Muhammad amukomodde tandalabika nti ampiso ate ngambe mugenda kuleeta kaso bakanyanga kungamba tibiruma mbukajira omundu kube nga bateredde dda kati olw'ekinyumu nga nyambuke nakasera okusaala era nasaala emyezi 3 mbuuza nti lwaki wakoma ku 3 bangamba nti nga sinnabakomolebwa ku 3 awo Allah takyampulira. Awulira Oluganda omwezi gumu n'awulira Oluganda emyezi 2 nga bw'osoma obusiraamu kati omwezi ogwokusatu bw'oba oganye then kati omala budde nenagenda okulaba bannange be bakomodde nali ne munnange asula kazo bamuyita Abbas Kyeyune abeekazo bamasheeka mubuza Abbas Kyeyune naye nga bamuyitanga Pascal Kyeyune yazaalibwa ku Pasike waffe Masaka asingako okubukulu katono kane bamukyusa ne bamuta Abbas ye yasooka okusalibwa esande 3 tava wansi ngamba basooka Abbas Pascal Kyeyune ne mungenda y'omulaba nangamba Budingo ng'olw'amagulu agakoze ati atambulira mu leesu nengamba
kale bwe banga yeddiini entuufu bandage yakomola mukama wange bwe bandage yakomola Muhammad nja guma giri tateyinkana geyeena n'olwaleero wavaayo sheeka n'alangirira nti yazudde aya nga gundi akomola Muhammad aba akoze. Yes, kwanirizaako nnyo oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe ate naatuba nga otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola otwegattako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo nammwe mbakulisaayo yonna yonna gye mubadde. Pastor Ojingo akiguddeko oluvannyuma lw'okutambaala abasiraamu era ebivuddeyo ndowooza obiraba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Sijja kujajinga naye vidiyo yiiyo mugyerabireko musobole okuba nga mujajinga mujje mu comment section mu likinge mu subscribinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gulowooza mu Uganda muyinza okubeeramu olutalo lw'amadiini? Jjangu mu comment section. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.